Keeze tweyanza nnyo okubanga okyali naffe okuva gye twatandikidde okutuuka wano we tuli ng'era bw'omanyi ku lunaku olwokuna tukuleetera ensonga eziva mu b'ebyokwerinda naye nga ziba nsonga za njawulo. Olumu ziba za bumenyi bw'amateeka, olumu ziba za mateeka ga ku nguudo, mu nsonga ez'enjawulo. Ku luno gwe tulina avudde mu kitongole nga yakikulira mu kiseera kino ekikola ku kukebera ndagabutonde eno mu bazaalibwa eri mu baazizza emisango, byonna ebyo ensonga zonna baba bazitegeera bulungi. Kaakati bino byowulira nti ate bagenze ne bafuna fingerprints ku gundi, ate baagala kulaba oba zize oba ze zaabadde ku ki oba ku ki, ensonga zonna agenda kuzitunyonnyola. Afande omulabi wa Salam TV, soko mubuuzeeko nate omubuulire emirimu gy'ekitongole kya forensic ekikola, kubanga bangi bakiwulira nga n'abamu tebakiwulirangako. Mwasuze mutya nno abatulaba ku Salam TV. Salma twagala okuyozayoza kuva ku lunaku olwaleero. Abatuwuliriza amannya Andrew Kizimula Mubiru nga yenze akulira ebyokunoonyereza ebya sayansi mu poliisi, era nga bintu bingi gavumenti besosobozezza okututuusaako okusobola okubatuukizaako empeereza, nga waliwo okubeera nti abavunaanyizibwa okunoonyereza ewaziddwa emisango, kale nga tukwatagana wamu n'abannaffe aba CID n'abakanayini n'aba intelligence okunoonyereza emisango. Waffe gwa kunoonya bujulizi obuliwo, era bwe tuvaawo twekebejja bino ebizibiti yewaffe naye nga tukebejja ebizibiti bingi, mulimu ebikosebwa ebisi ng'emmundu. Waliwo abalala abalina obuzibu oba kiraamo oli akikyusa okunoonyereza ku mikono, handwriting. Kale ebiseera ebisinga abantu batuukirira era law firms ab'amateeka batuukirira nnyo okubayamba mu nsonga eyo. Ennaku ensangi zino mulimu okukozesa obubi amasimu oba kye tuyita cyber crime ne kompyuta abazikozesa obubi. Kale nebyo nabyo tunoonyereza naye n'abaagala okufuna obujulizi. Ennaku zino jjukira ebiseera ebyo kkooti yayisa ensala yaayo ng'egamba nti muyinza okuba muwanyaziganya ku WhatsApp, eyo naye neefuuka contract. Kati abantu abasinga bajja ne bagamba nti mpunya kano ka WhatsApp tulabe oba tusobola okatwala mu kkooti okulaga nti ono twakkiriziganya naye okunkolera amatafaali oba bintu ng'ebyo. Tulina n'ebirala ebyobiragalalagala kye tuyita toxicology n'endagabutonde nga gye twogerako olwaliro, ebya DNA. Kale n'ebintu ebikwata n'ebyo naye nga n'ebirala bingi ebinkumu abantu baziza emisango naddala bano abamenya amayumba g'abantu n'ebirala bingi nnyo. Kale bwe kiba nga kikwatagana ne sayansi n'okunoonyereza weetuli, era tuyambako ne bannaffe aba traffic ensonga eziba nga nazo zitabuse kati nga zino za accident ez'ensangi zino. Kale tubayambako bwe baba twetaaga, n'abalala abazinya moto bwe baba nga baliwo omuliro nabo baba twetaaga tugenda ne tubayambako. Kale ebintu bingi tukwasaganyamu waffe n'abannaffe aba poliisi mu bitongole byonna byonna okulaba nti tukola emirimu. Olwaleero tugenda kulaunchinga amaato gaffe ag'oku nnyanja amapya aga marine, era Haji Kirunda agenda kulaunchinga amaato. Kale nabo tubayambako babeera ku mazzi, waliwo bingi balina okunoonyereza. Bano baziba emisango ku mazzi ate bo beetaaga obukugu bw'amaanyi nnyo, kubanga ebiseera ebisinga waliwo emirambo egibeera mu mazzi n'okugenda mu mazzi wansi. Kale balina ba divers abo bonna nabo tubabangula okulaba nti tusobola okukolera wamu nga poliisi. Kati afande tweyanziza nnyo, introduction eyo yabadde nnungi nnyo. Kati omulabi wa Salam TV ateeka okuba alina kyapiikinze n'agamba nina buno obwetaavu. Kakati obuweereza bwammwe ng'oggyeko wano ku kitebe eno wansi muffe buli luddawa. Kale obuweereza waffe kati nga forensic services tutambulira nga poliisi bwetambula. Poliisi kati ennaku zino eri ku sub-county ng'omukulembeze bwe yatugamba. Tuli ku sub-county policing. Kati ku sub-county tulinayo abapoliisi abali wakati wa 12 n'18. Naye kati awo forensic esobola kubeerayo kubanga tuli batono ate n'ebikozesebwa nabyo bitono. Kati ffe tubeera ku district oba ku division. Kati sub-county ebanga yeetaaga obuyambi
bwesobola otuyita kyekimu ne canine kati bwe oyagala embwa ng'oli ku sub county mugenza okulopa omusanga weetaaga embwa naye olina okubuuza aba district ne bagikubira nejja awo naffe wetugiramu naye awa CID nowa crime intelligence naye gyali ku sub county awo wennyini kubanga bo baba batanzidde okukola ejaabwe kati bo bamanyi bakubira amasimu nagamba nti twetaaga omukugu agenda okugyawo buno obujulizi oba twetaaga embwa enkombi y'olusu okutuyambako kali engeri gye tusengesa kati tuvaawo ne tubeera ne ku region kubanga region tubeerako ne RPC era ne tulina representation kati nojja ku headquarters ensengeka yaffe. Afande tweyanziza nnyo kakati eno wansi mu buzzi bw'emisango ku siini omusango gumaze okuzzibwa abantu bakuŋŋaanye bakoze batya poliisi yo bw'etuuka mmwe ng'aba forensic kiki ekitandikirwako kale bwe tubanga tugenda okujja ebiseera ebisinga siifa abasookawo nga bwe nkunyonyodde kati emisango giri ku sub county ebiseera ebisinga gwatuwuliriza ye gwasookawo gwe tuyita first responder ne kuddako abamawulire era ennaku ezijja eyo tuyinza okulaba nga twogerezeganye nammwe abamawulire kubanga nammwe mwabasookawo kale kati awa first responder obuvunaanyizibwa bubakwatako okulaba nti batuyamba mu kutangira obutataataganya bujulizi buyinza kubeerawo gwatuwuliriza nammwe abamawulire nti temutataganya biwaawo kati ogwammwe gwakulaba nti mumukkiriza okulaba nti poliisi ejja nekola ogwayo mpozi kabe kasinga omuntu wabanga afunye obuvune nga obulamu ali mu kutaawa kale awo kiba kikirizibwa n'oyambako kati ffe tutuuka tuba tulina okukozesa obukugu bwaffe okulaba nti tutandikirawo mbagirawo okulaba nti tunoonyereza obujulizi obwo nga tukozesa obukugu gavumenti bwetuwadde ne bwe tusomye. Kati afande nga tetunagenda wala omuntu oyo atuuse ku siini kati mmwe bwe mujja ng'abakugu tulaba mwambala gloves okupikinga ebintu oba okukwata ku kintu kyonna ky'okuteko naye ffe bawanayinki kyosanga kyokwatako kale raba omuntu oyo yogera naye butereevu kubanga tamanyi bulabe buli mu kukwata ku Salma webale nnyo okukona ku nsonga eyo kale bw'obanga obadde toliiwo okubuzibwa emisango ate gwe nojja buzinotandika okukwatirira buli kimu kiba kitegeeza nti bwetunatandika okunoonyereza ate tulina okutandika okunoonyereza ku ggwe otubulire lwaki ebinkumu byo lwaki endagabutonde yabaddewo kale ate awo ne tudda mu bintu ebirala ebitatuyamba nga tetunoonya oli eyakoze eki eyazizza emisango kale tekiba kirungi okubeera nti otaataganya ebintu ebiri owaziddwa omusango kubanga ogenda kweteeka owali owaziddwa omusango ate tumala obudde bwo n'obwaffe kale ate ne tuba tugenda mu maaso eyo bwe tuba tugenda mu kooti ne kooti naye etandika okubuuzaabuuza nti bw'oba ogamba nti gundi yakikoze ate lwaki gundi naye yabadde ki ebintu bye byabaddewo kati ne mutandika okubuuzaabuuza tekiba kirungi kale kiba kirungi nnyo nti pozi nga tekyewalika nga bwe ŋŋambye nti omuntu alwanirira bulamu nga tekyewalika ng'olina okumukwatako okumutereeza okulaba nti mumuggyawo okumutwala mu ddwaliro nga tekyewalika naye kiba kyewalika tobeera awo ate yegwa adduse yegwa alonda ebisosonkole yegwa akola ki nedda gwe bw'obanga olabye nti embeera kati afunye obuvune babagjeewo gwe kati ogugwo gwakubiriza banno nembaba boda temusembera mulinde poliisi ejje ekole ogwayo tubasaba n'obuwombekerevu nti mutuyambe ku nsonga eno. Afande okusinziira ku nga bw'otunyonyodde kiraga nti ekitongole kyammwe kinene era kikola obuvunaanyizibwa bungi naye nga kapasite yo eri etya? Kale poliisi nnene nga bw'ogiraba ogamba ekitongole kyaffe nze mbansuubira nti ogamba poliisi ffe kati aba forensics tuli bakugu abali mu poliisi kyekyo ekitongole so poliisi nnene nejjuuzi twafuna abantu abalala abatwegaseeko naye bino ebintu bya kyetuyita specialization nti mu poliisi yonna yonna ojja kusanga egundi abana abakwasaganya ebyokunoonyereza ebya sayansi nga tuli kati abantu 620 kati bw'olaba nti eggwanga lyonna lyonna likavalinga bano 620 n'obala ne district tuba twetaaga abantu abalala kati bw'obalamu abantu nti twetaaga abalala ate weetaaga okubalamu nti baani abateegala okubangulwa gye buyiseeko awo twafuna gundi zaffe zetwalonkinga tools bigenda okubangula abalala era twatekayo n'okusaba kwaffe owa ssenkulu wa poliisi nakkiriza nti munda muffe
waveeyo abagala okutwegattako munda mu poliisi era tutandise okufuna abo abagenda otwegattako era nabo tubabangule kale mpola tujja kweyongera okuincreasinga capacity n'ebikozesebwa nabyo government bweyongera okufuna mu nfuna yaayo nga bwolaba eggwanga birigenda likulaakulana naffe nga bongera okuteekamu ebirungo ebyo kale sigamba nti tutuuse gye tulina okugenda ne tukyetaaga abantu bangi era batuwuliriza omwana bw'aba asoma ebya science poliisi emwetaaga wenyini wembadde nyayo okugamba nti nze sobola okuva eno nga nasoma geography wange nengamba naye ate nze mu forensic wenjagala oba muli specific nti twagala bana aba chemistry ne biology kasita wange olina background mu science osobola okukola mu forensic kubanga bintu bingi tisobola bitotola byonna naye ekintu kyonna ekikwasaganya n'okukozesa science okunoonyereza ku misango awo forensics tubeerawo. Kati waliwo betulaba bano ababeera bagala ogenda ebweru ne tulaba nabo bazze naggulu banoonya forensic ate bo baba anti kati awo baba banoonya kye tuyita police clearance certificate ne certificate of good conduct. Kati bino ebinkumu bye tukuŋŋaanya iteeka kye tuyita Identification of Offenders Act ligamba nti bw'oba ozze n'okunozza emisango oba kye tuyita being in conflict with the law nga oli mumenyi w'amateeka obanga sigamba nti oli mumenyi w'amateeka naye poliisi nga eyina engeri gye yagala okwebuuzaako oba okwasaganya ne poliisi traffic ebintu birala byonna naye kasita obanga ozze mu poliisi neesalawo negamba nti tugenda kuteeka mu kaduukulu kaffe tukunoonyerezeeko tulina okukolako okuggyako ebinkumu ekiteeka kye ligamba. Kati bwe tukuggyeko ebinkumu waliwo abalala bajja okugamba nti twagala kumanya gw'oli muntu mulungi oba olina ensonga ne poliisi kati kyobola abajja ate ne batuwa ebinkumu tukebere ku eno database nti oba waliwo ensonga kubanga jjukira tukolagana ne prisons kubanga ne prisons naye tukolagana nayo under the Prisons Act ndowooza mulimu etteekaawo section is it 40 or something mulimu section egamba nti bw'oba ogenze mu prisons balina okuggyako ebinkumu nga lino etteeka linjogeddeko birigamba era ebinkumu babituweereza kati bwe tukolagana era bw'ogenda mu kooti ne kooti naye n'ebibuuzo byebuuza negamba naye gwe omusango ogwakagozi ogusooka oba ye gwaddamu kale ebintu byonna kye tuyita recidivism ebintu byonna tubikwasaganya wamu n'ebitongole ebirala kati waliwo ab'ebitongole ebirala abajja ne bagamba nedda banka nejja negamba naye gundi Salma ayagala kufuuka maneja waffe ow'ensimbi naye rekodi eri etya kati awo kyobola kye tuyita police clearance certificate kale eyo service nayo gye tuwa osasulayo $7,600 esente ezo government egenda ezitunulamu okulaba nti tuyinza ozikyusakyusamu naye kati ziri $7,600 osasula nofuna police clearance kati bano abagende wabweru bonna babasaba nti balina clearance eyo ate waliwo n'abafuna zi visa kati ezigenda e Turkey bw'oba oyagala kufuna permanent residence I think ne Dubai abagenda America ne China ne India bonna bw'oba oyagala kufuna visa bajja kusaba ofuna ne South Africa. Kati kitegeeza bwe nveeri neteekamu engalo bwenti nga naliko eruzira naliko poliisi enaggalama anti kati tekinologiya waffe nga bwe nkugambye nga display ejja wali ku screen anti kati bw'oteekamu ebinkumu kati eri emabega ffe tuba tubifunye electronically kati nga system erwaninga ng'ereeta olukalala ng'egamba nti gundi yakola kino kati kuli ku police clearance tukuwandika nitugamba nti gundi bamukwata ng'akoze kino ensonga zaggwa bwe ziti ffe tuwa record kati record negende wa director Interpol bwakitunira n'alaba nti omusajja baba bamu convicting of murder tasobola kuwa certificate of good conduct clearance oba olina document eyo gye tuyita police form 83 naye ayinza okugaana okuwa certificate of good conduct kubanga certificate of good conduct eri contingent ku police clearance certificate bikwatagana wamu kubanga wano nyiza okubanga just bya kali kavuyo naye nga anti ensonga zonna ffe tuzirambula kati oliwa ayinza okulaba nti kubanga kafaananyi omuntu ayinza okujja n'agamba Salma ayinza okubanga gwe oyina kampani gy'otandiseewo naye nga kampani ya maybe ekola mu kutunda zi safe kati ng'oyagala abakugu olaba nti seefu zo z'otunda nzigumuvu bulungi tewali muntu asobola kati n'ogamba ziri seefu njagala product tester kati gwe n'ogamba muleete certificate ogulwa n'ogamba nti njagala product tester naye ng'alina obukugu mu kubba
Akuyabageze salawo basojimenya. Kati batukuwa information wafiga kuwa information naye abasinga baba banoonya nti omuntu alina record n'ekyo nakyo abantu basinga bagamba lwaki record mujiju nedda abantu bakosa information nga bebaagala fugwafiga kuwa information gye tulina ku muntu ono. Kakati yafande obuweereza buno obuweereza bwammwe buliwo obusasulirwa nze ng'omuntu buliwo obusasulirwa gavumenti. Kati ensonga bebanga etuukidde ku poliisi ne bagireeta ng'eyitidde emitendera gya poliisi tewabeera kusasula nga zijjidde ku nsonga za poliisi era poliisi etaddeyo kusaba kwayo ku police form 17A ne request endala okwo tewali kusasula gavumenti eba enoonyereza naye waliwo okusabako n'ogamba nga ngende mu baloya bange ekiraamo kya taata ndabika tulina obutakkaanya ne famire oyitidde mu baloya bakireese aho bojja kujja bajja kusaba ensalesale si sente nyingi ebiseera ebisinga sente esinga 6,000 kati nga bwudde 7,000 zino ezandaga butonde buli sample sasula nezigenda mu URA anti ojja ne bakutentukuwa gundi general gundi kati URA era ojja kufuna eri bagiyita PRN bakuwa PRN era sente zigenda mu consolidated fund era osasula ku URA era kufuna PRN y'obulungi n'osasula sente zo era kati enaku zino URA yaligonza nti maybe ninagensanga ku meza era tubasaba nti bw'osanga omuntu nagamba nti sokompe sente nti ngende nkuyamba omanyi bakufeze esente zonna za gavumenti zigenda mu URA ezikuŋŋaanya zizo sente za gavumenti kyetuyita non taxable revenue tewali muntu akkirizibwa agamba nti sokompa akasente ko nkateeke mu nsawo wano nja kuyita nga results weziri nedda era wokiwulira ekyo omanya bakufeze omanya bakuyiiya era ne ku mukutu gwaffe ogwa police kiri very clear bw'oapplyinga ogenda ku mukutu ku services.upf.go.ug no applyinga ebikwogerako byonna n'obiteekamu era n'osasula baba bakuweereza ku poto ya URA n'osasula omala kusasula n'oprintinga n'ojja nabyo kati gwokwata sente zo n'ozireetera omupoliisi n'ozimukwasa wali ku gate waffe nagwe n'ogamba nti sebo nyambako oba omuwadde lanchi n'ekyeggulo byonna kakati afande tubadde tukyali ku nsonga ya wawo osasula wa gavumenti weeba yasasudde kati gavumenti yo gangabe tugambe nti gavumenti gino gyonna ejja okunoonyereza emisango gy'obumenyi bw'amateeka gavumenti esasula sente bwanano iyo byonna byowulira nti omuntu bakabasiiza omwana bakoze eki bintu bingi nnyo gavumenti byesasulira era omuntu wa bulijjo byatamanyi kati gwe bw'oyita gavumenti n'ogamba nti bamenyedde ennyumba poliisi nejja tegeera nti gavumenti etandise okusasula kubanga erina okusooka nesasula oyo anoonyereza ku misango wa CID nesasula atambuza embwa newa embwa emmere ne bino byetukozesa ebya forensic byonna nebisasula eri emanju gye bitunoonyeza byonna nebisasula kale sente nyingi kati ekitegeeza ono yaleese bino byetwayise ng'ebya civil nti manya twagalako handwriting expert twagala fingerprint njagala kugenda bweru eyo eservice gyensasula naye eri mu musango tewali kusasula obuweereza mu service njifuna ng'era bwenzija okureportinga omusango gwange ku poliisi bwekityo ekiri kati afande bwe tuvaako keeyo ne tuddako eno ku kunoonyereza kubanga waliwo zino DNA oba maybe abantu babadde mu accident nga bagala kumakinga ani kati Salma bwe bali nnyo ku nsonga eyo ebiseera ebisinga tufuna ekikangabwa twafuna ekisooka ekikangabwa mujjukira enamuŋoona omugenzi Kaweesa akyaliwo amafuta bwe gali awo ne tufuna abatujju egundi erugogo nayo embeera bwetyo tuze tufuna ebikangabwa bwebityo bingi nnyo kati motoka bwe byanga egudde nga abantu basaanyiza nga tosobola kubanga waliwo n'ekiseera eyo kyazanga nayo watwafunayo accident kale nga abantu omuntu tasobola kujja n'agamba nti ono ye muntu wange juzi twafuna obuzibu ekaseese ndowooza abaana baffe mujjukira abajjira mu ssomero nga abatujju babaguddemu kale ensonga bwe zijja bwezityo bwe tukozesa ezino ez'entaga butonde kyenva njagala okutandikira awo simanyi oba Salma ensonga njogereko kati bwe tutandika okukozesa eno tekinologiya y'entaga butonde ffe mu poliisi ensonga yakunoonyereza endaga butonde byengeri gye tukozesa mu kunoonyereza ebya poliisi etuyamba kusalawo goye ku nsonga zetunoonyerezaako sigamba nti etugamba nti ono ye taata ono ye maama Salma taata wo
sigamba nti taata olwakuba yawaayo ensigo okubeera taata oba okubeera maama sigamba nti gwe awaayo ensigo okuzaala omuntu okubeera taata oba maama kisukkawo kwekyo mwaba kitegeera abatuulira mwino kitegeera ensonga eyo kisukkawo so tetusobola kera ku makya nitugamba kale tulina engeri gyesoma nti obola nti bwe tusoma tugamba biological tuteekamu ekigambo biological tetusobola gamba nti ono ye taata ono ye maama ensonga yendaga butonde gye tukebera tesobola kusalawo ku nsonga eyo etubulyawulize ani yawaayo ensigo kyobola bataata baffe bakitegeera bajjajja baffe bo baali bakimanyi lwansonga nti edda bagamba nti waliwo nti omwana ow'omulujja waliwo bagamba omwana w'omuntu mbwe abantu bakitegeera n'abateeso nabo balina engeri gye bakolangamu ebintu byabwe obutaleeta kuno kusatira kuliwo nti omwana yamutudde ku ntaga butonde yandaze nti kati ntekeddawo okubeera taata omwana myaka 20 yakuzaala bayegwe taata kati ogenda kale ensonga zino mbadde njagala tutandika okubeera abeegendereza naddala abatuwuliriza nti tuleme okuzigatika tubeere abeegendereza tutegeere nti mpozi ng'ensonga eriwo nti bazze nti waliwo enkayana ku bintu nga biki naye ati kye tekirina kubeera nga kyeki overriding kubanga oli bw'abanga yafa nga tagambye nti ono si mwana wange kati g'ofubutukawa okutandika okukola ku bino naye abantu abasinga lwakuba tuli bakyeyagalizi tetukyalina kale ekintu ekyo si kirungi nze mu ndaba yange kubanga nze okuyingira buno obukugu tunoonyeza abazibe emisango okutubuulira kati kiringanga bwe tuba tunoonyeza kuba ebintu ebigota biraze abantu basaanyeewo kati netugamba nti kati ab'enganda boona omwana bajje kati ebiseera ebisinga oyinza okusanga nga waliwo omwami azze n'omukyala nebagamba nti omwana waffe yafiiridde muki muliro kati bwe tulaba nti maama ye maama naye nga taata tetusobola nakyogerako tutugabugambe mutwale maiti yamu muleka ne mugamba ensonga tetugyogerako era bwotandika otubuuza nti naye bayenze taata omutuufu nga sinaba kuzika ku kijja nedda ensonga siya nze kyemmanyi waliwo abatuuliza bagenda okugamba nti nedda mu biru kyayogeddeko tetujja kukizika nakyo nkitegeera lwaki naye nze kyengezaako okuwabula nti ensonga lwaki oyo ndaga butonde tekinologiya twamutandikawo kunoonyereza tetwamutandikawo kutandika kunoonyeza ku famire z'abantu nti ani yazaala ani nedda si ensonga eyo enkulu naye nga kyajja buzibu ekityo kati abantu abasinga bagamba nti bino ebyagwawo betwawulira juzi buli omu ngenda muyoola mukebeze tubasaba nti temutabuka obwongo muzadde asukkawo okubeera nti awaayo ensigo kwe kuwabula kwaffe ate n'ekirala abantu balina ensonga eno nnyingi yafande kubanga oyinza okwesanga nga ogamba nti gwe si gwe taata w'omwana naye nga nange sinze maama w'omwana naye nga waliwo ensonga ezatabukaawo ensonga ezo kale tuzze tuziraba era wabeddewo kwemulugunya okumu nti kale mu malwaliro agamu mpozi nga tebalina records systems nnungi naye sirowooza nti bikyaliwo ensangi zino naye ebiseera ebyo ebyedda nga baby systems zaffe nga tezina kutereera abaana kyovola baffe bwe tuba tukola gundi era mpabula nnyo abantu abagenda kuzitesti zino sigamba nti ngamba nti naye abagenda abasazeewo genda bw'oba oli mwami ng'otuwuliriza ng'osazeewo genda kukebeza abaana bo making sure nti mukyala yasookayo kubanga tosobola kubeera taata paka nga tosobola kubeera biological father paka nga mother ye true mother lwansonga nti wayinza okuba waliwo ensonga ezo kati gwe n'ofubutukayo n'ogamba nti omukyala kamwetegule kamube mu bba ogenda okulaba nga naye ate kigenda okutuukawo nga kubanga nze nali nkirabyeko kubanga sijja kwanikuza ddwaliro ki naye waliwo omukyala yajja biseera ebyo nga twakatandika bino ndoza mu 2011 awo 2010 mukyala yajja actually omukyala si yajja mubba yava eri n'ayingirawo yali alina gy'akolera
nayingirawo nakwata omwana agana omwana ono sindaba tanfaanana biki amulese tumukebe naye twamuwabula tumugamba nedda wandilese maama nagana nedda yasooka okebere kati maloke natabuka naali obuuka agenza wayo omukyala nti wansi b'ekiwanyi naye tumugamba omukyala yajja n'agamba nti omwana wuno gwe bampadde era n'atunyonyera nti bampa euthanasia n'ensooka n'embeeraawo n'enzaala C-section kale saategeera byaliwo awo ze bampa buli mwana tugenda okukebera nga ne maama si maama tubagamba nti ensonga bwera tubagamba muddeyo mu ddwaliro ne baddayo mu ddwaliro tewali alina rekodi nekibeera bwe kityo ne bagamba nti ensonga lwaki nti bw'oba osazeewo okukola bino ebintu kyandibadde kirungi nemusooka ne mukiteesaako nga famire kati gwe omusajja atandise okubuusabuusa abaana oba bali mu nnyumba oba bebbali wandisoose nemugamba nti mukyala nina okwemulugunya Salma kati Salma katugambe nti gwe mukyala gamba nti Salma nina okwemulugunya ensonga bweziti ne bweziti nali juzi nali ku safari emyezi bwegiti myaka naye ngenda okomawo ngenda okulaba ebujje liguddewo kati bwengattamu nina okubuusabuusa sigamba nti ki naye twandikebedde netutegeera ekituufu omukyala babakkiriza ne mugenda mwenna naye waliwo okugamba omukyala nagamba nedda kati olina okulaba embeera ya munno gwowangala naye kubanga bw'oba ogenda kutandika kukasukawo bintu bigenda batataganya olina okusooka neweebuuza ekibuuzo kimu mu kuwangala kwe tulimu kubanga abaana bo essaawa yonna yonna babeerawo naye ono omuntu gw'oli naye paka mu bukadde bwo kati kikyolubirya sigamba nti ogenda kuddamu wasa abaana bo baki kati abamu bagamba nti sewa kubeera n'abaana batali bange balekera bintu byange ne bwakubadde kibi n'ebintu bya ku nsi byakoleka anyways kati oyinza okusalawo n'olondamu omu n'ogamba nti gwe agenda okukuŋŋaanya banno balabirire n'abedda bakolanga ne bagamba nti ono mwana kandikira ono obuvunaanyizibwa kale obuvunaanyizibwa buli eri ggwe fe kyetusaba nti bulime kuleeta kavuyo mu maka nga mwekwasa nti tugenze kukebera ndaga butonde ne oleeta akavuyo akangi ate akatasaana kubanga buli muntu yeetaaga okubeera ng'alinako omuntu gw'atunuulira nga taata oba waali mu buliwo oba naye nga yeetaaga okubeera ng'alinako omuntu gw'asobola okugamba nti ono ye taata oyo maama sigamba nti yamuwa ensigo oba teyamuwa ensigo naye nga omuntu gw'asobola okugamba nti ono ye taata wange ono ye maama wange kyobalabidde baalinanga taata omuto maama omuto olwansonga nti ekyo kyankizo nnyo mu nkula y'abaana baffe otherwise bwe tunadda mu bino ebyakavuyo tugenda kufuna eggwanga ery'ebbujjeto nga terina abantu baki bategeevu kubanga buli omu yadduka buddusi agamba nti nakola ndaga butonde nekinaga nti omwana si wange nembaleka nange siyasasula school fees nedda kubanga kati jjukira embeera eyo oluusi wesanga ng'erese abaana mu bbanga si kirungi nga mama waabwe alumiriza nga agamba nze sina gye ntwala abaana walala ate nga n'oli agamba nze nakebedde nga tebaninaako musaayi so ne babeera kitukwatako eggwanga lyonna lyonna okubeera nti tulabirira gino emiti emito kubanga kati oyinza okuba nga olina omwana wa muganda wo nawe omukwatireko ayinza okuba teyesobola omwana wa sisita wo mukwatireko omwana w'omukozi wo mukwatireko olabe nti omukozi we waka waba alina omwana naye agende ku ssomero abo bagenda ku ssomero abaana b'omukozi bali wano bakutunuulidde ate ng'ate olina obusobozi kale bintu ng'ebyo tulina okukwatira wamu tuleme okuva mu bino by'okukwasa omusongasonga obutonotono kubanga naffe baatuzaala buzaazi tetwalonda nti gundi atuzadde ate n'abaatuzaala nabo tebaatuboola kati afande omuntu baba bamugyeko samples let's say kati oba omuntu nga maybe oba akyali mulamu samples ezo muzitereka for how long kuba waliwo ababigamba kakazibeereyo nga ŋŋendayo bwe omuntu abane kaseefu akakenti kano kaseefu kahagigunda kiba kirungi nnyo nti bw'oba ng'ogenze ng'osazeewo nti oyagala ndaga butondeyo bagitereke mu kusimanya mu seefu kati bagikolako ne bajja mu profile kati e profile gy'otereka eno sample nyingi tetugyetaaga kasita profile evaayo kati bw'oba ogenze mu lab zino eziri private kati nga MBN oba n'ogendako ne banaffe government analytical laboratory abasinga okukola ebya private osobola obagamba ne bakuyamba ne bakuwa profile n'ogitereka kibanga ddambi kubanga eba buwandiike osobola kati buli afubutuka eri ogambye nti libanga ddambi gamba mweke reference kati bwe bajja nga bakebera ono nga balaba oba details zifaanana zikwataganya kubanga profile yo bwe batujjeemu daga butonde bwo
nze kati ngeyange ekitundu kiva wa maama ekitundu kiva wa taata kiraga kyokka tekirina kintu kinene kiri awo naye kiraga kyokka kubanga kati mbadde nga nebuuza nti naye batereka balina ka fridge awo we bateeka maybe obuviiri tetwetaaga fridge kasito sample girwaninga kubanga bajjako mu matama profile nevaayo ne bakukwasa olupapula lwo nogenda n'olutereka kati mu biseera ebijja mu maaso bw'oba osazeewo nti ofune omuntu ayagala kwekebera ojja olupapula nogamba nti yange efaanana bweti mu comparing babeera bwe bakebera ono nga bagamba kati results zino zimakinga zitya wano kubanga oli omukugu asobola okubulira nti kati ono wabeera taata ono omwana ekitundu kinakuva wa taata kitundu kya maama kyo kiba kigeza nti balina okubanga bagabanyaamu awo kati omuntu aba osobola agamba nti kino kibuba no bati nakubulira omukugu asobola okubulira naye nga byonna mu byonna gwafande gwenga omuzadde o advising abazadde bakyesonyiwe batambuze bulamu bw'obanga kyenjagala okuwabulako temutandika kusiikuula bintu bitali mu magezi byebigendo bamenye mpozi nga tekyewalika kati waliwo embeera nga omugenzi yagenda teyaleka kiraamo abantu bali abo batandise okubagana kati ffe nga gavumenti ogezaako okutaasa embeera tetulina ngeri njala giswataasa mbeera paka nkoze eki ndaga butonde ogezaako okutagula ebyo naye bwe bibanga ebintu byonna biri bulungi muli bulungi amaka bulungi n'omukyala mukolagana bulungi togezaako okutankula ntalo omukyala bwubanga olina kyewemulugunya naye mutule wansi mukyogereko bwe muba musazeewo mugende ku ndaga butonde mugende mwenna si kugenda mu kibba kubanga ekyo kiba kigenda kusiikuula olutalo lwe tagenda kusobola kumaliriza nedda kiba tekigenda kugwa kubanga ensonga nyingi lwaki ebintu bigwawo ngeri gye bigwawo ate ffenna mu nsi tuli bantu ffenna tusobya kale omuntu wabanga yakola ensobi tosobola kutandika te okumwetikka bwotyo okutandika ogikulirizo giteeka mu maaso famire netyoboolwa ekitiibwa kubanga yatebi tulina okubeera n'obuntu bulamu tugambe nti kale ensobi yakolebwa naye tutambule tugende mu maaso kubanga ffenna tuli bantu era ffenna tuliwo kaseera ate tudde kukiraba kati afande bwe tuba tuvuddeyo eyo mu nsonga z'amaka kubanga ezo zo buli omu azirinamu feelings ezize ne tudda wano ku zino forensic zemukola nga muluubirira okufuna obwenkanya mu misango oba okugyayo amazima okugamba okutwala obujulizi mu kooti emisango gino ogambye bwe wabawo omusango oguziddwa owa poliisi oli yennyini yatambula n'agamba nti kati neetaaga kino kubanga tulina okukuŋŋaanya obujulizi kati mu ezo profiles ezo zemukola let's say omusango guba gwabadde bukomansimbi ono ofisa w'ebukomansimbi yajja tugeze e Kampala okuguwoza kuba tubalabyeko ebiseera ebimu nga bagamba nti owa police forensic ayimiridde mu kaguli yakola DNA ow'ebukomansimbi yavaayo oba obuvunanyizibwa busindika eri gwe boosi we n'agamba nti ze report yino obubuziza ebintu bingi mu kibuuzo kimu ekisookerwako okunoonyeza omusango owaziddwa omusango kirina kye tuyita OCCID Officer in Charge of Criminal Investigations kati OCCID ow'ekitundu kati bw'abeera nga ku sub county yasookera okugenda kati bw'agenda ng'agenze OCCID wa sub county police eri awo bw'agenda okutandika okunoonyeza bw'asanga omusango munene nnyo gumususeeko akubira bakama be ku district n'abagamba nti tufunyeyo omusango wano naye gunsuseeko munnyambeko kati mu kusaba okwo ayinza n'ogamba nedda njagala n'embwa n'aba forensic nabo bakole ki bajje kati bo bajja kumusupportinga kati wamala okukola file eyo bagibuildingira ku station eyo buli kiri obujulizi bwonna bafunye file nevaawo negenda ku district okugitunulamu katono ne bagitwala wa state atone okugisanctioninga kati bino ebizibiti bivaawo ne bigenda ne bijja e Kampala kubanga tusobola obikima oba tufuna kati ba RPC balina engeri gye baorganizinga movement ebizibiti bino bijja ne tubyekebejja bwe tumala obyekebejja tuwandika report eyo neddayo ku file kati report eyo bweddayo ku file
baweereza kye tuyita court summon nejja summon bwejja egamba nti oli omukugu w'e Kampala eyawandika report alina okujja mu kooti eri mu kitundu eyo awa obujulizi ku nsonga zino ze yakeberako n'oyo wa CID ali mu kitundu yanoonyeza n'owembwa n'owa forensic bonna nabo abayita mu kooti bajje bannyonnyole ki kye baakola ku nsonga zino okuzuula obujulizi bwe baleeta mu kooti kubanga state attorney alina okwanula obujulizi obwo ng'agamba nti gundi ensonga gye basookerako bwe bakola gundi bano ne bajja bano ne batuuka bino byebalaba bye bino bwe babitwala eno ne beekebejja yeekebejja wuno wano biki bye yasangamu atunnyonnyole omusango bwe gutyo gutambula. Kale fande waliwo ensonga etabula bannayuganda ensonga eyo buli wabaawo okusingira ddala omuliro bagamba ripooti y'omuliro y'ogundi teyafuluma ripooti y'omuliro gw'egundi teyafuluma ripooti y'omuliro kati ize ordinary Ugandan nsuubira nti bwemunayonoonyereza ku muliro ogwokeza owino mujja kujja ku press conference ya Monday mugambe okusinziira ku ABCD kino na kino kikyavuddeko omuliro ndi maybe bayokeza bwokya gwavudde ku masannyalaze gwavudde ku ki kati kiba kitya era mebitendera gina obuzibu tulina mu singuzibu naye njagala abatuuliza bategeere engeri polisi gyekolamu polisi bwe benoonyereza ku bintu nekola nga bwe nkunyonyodde nemala nekola fayiro nekola ki ez'ensonga erina weeziweereza oli omulala atunnemu agambe nti nedda bano mbitwala mu kooti oba sibitwala mu kooti ebiseera ebisinga kiba kizibu nnyo polisi okwogera ku ripooti gyeweereza ewa DPP kubanga tetulina lukusa kugyogerako kyobola nti ensonga ezisinga tetuzanukula muki mulujjudde kati tufunamu obuzibu n'abatuuliza bagamba nti tezijja naye nga wabeerawo okunoonyereza naye okunoonyereza waliwo kutuuka kati nga waliwo abalina okusalawo naye tukiwuliriza abatuuliza kye batugamba naye tesobola kujja netubyanukuza juzi kati katugambe nga mu UK waliyo omuliro ogwayokya ekizimbe kiramba apartment abantu abasoba wa mu bibiri ne bafiiramu naye bwe kubuuza mu UK report yatwala emyaka nga gijja okufuluma so tekiri kyokka Uganda nti report ziyinza okutwala akabanga okuvaayo naye bwe zivaayo ebiseera ebisinga ziba zirinagenda mu kooti n'ebirala kale awo tugenda kwebuzaako ne bakama baffe tunakikola tutya kubanga njagala abatuuliza bategeere nti ensonga lwaki ebiseera ebisinga temutuwulira nti tujja kugonja kubanga n'omugezi waffe wa poliisi Kituuma Rusoke tasobola kujja n'asanguza bintu ate bebanoonyerezaako kati director CID bw'abanoonyereza ku nsonga tesobola kufutuka eno tandika gyogerako kubanga ate abo omenya kubanga bo abantu baba bagamba nti wakiri bajje batugambe nti akatale kaffe ak'ejindirwe kajja bakooca bwoca oba masannyalaze ge gakooca oba ebiseera ebisinga kye tusinza okulaba era ndoza bujja mu maaso akwasaganya abazinya moto Tanui muyinza okwogerako naye ebiseera ebisinga kye tusinga okulaba mulimu obulagajjavu ate n'amakubo nago ebimotoka byaffe ebyerwanisa omuliro ebizikiza omuliro tebisobola kutuukirira bitundu ebyo kale wali obuzibu awo naye nga waliwo obulagajjavu kubanga omuntu tasobola kufuutuka eri n'atandika kufumba mmere walimbaawo ekiro ate n'alekako kati ate n'ofuutuka eri n'ogamba nti kale bw'ogamba nti akatale baakokyezza simanyi kiki oba otegeeza naye nga bw'obanga tulina obujulizi omuntu nti yakoze ekintu ne bwe kiti tusobola nakyo okubuulira ebiseera ebyo ebivuddeyo era abasobola okujjukira ebiseera ebyo twawa obujulizi bwaffe bagamba nti wali ripooti zafuluma twawaako ripooti ey'amasiro agajja abasinga beerabira nti ripooti yaliyo waliwo ne commission of inquiry nzikamu okwogera ennyini enze yawali ne ripooti andi kati abamu babeera bagamba nti kati ripooti eyo bw'aba nannyini ensonga let's say ng'oba ku ssomero Demetri yayidde baba essomero baba basobola access kweyo bagifuna report mugikwata ne mugibawa oba balina n'abakasente ke basasula okusobola okugifunira osaba police report bw'oba osaba police report erina sente z'osasula kiringa nga bw'oba ofunye accident ng'oyagala kutwala report y'oku insurance oba abakukozesa oyagala police report era nayo osasula akasente katono ne bagikuwa emitwalo 6 kyekyo
kubanga ensonga ya reports eyo mu butuufu kati bw'oyagala ripooti genda osasule $6,000 ogambe nti njagala police report ku nsonga eno. Ate bwe mbanga sinze mbadde nkwatibwako ensonga naye nga ndi eno public naye nga njagala kumanya. Anti kati awo era tujja kubuuza ekibuuzo gw'ensonga ekukwatirako wa. Bwe ensonga tekukwatako lwaki osaba ripooti ku nsonga ezikwatako. Ekyo kye tuyina etteeka erigamba eritangira okwasangaza ebintu ebinoonyezebwako. So access to information erinayo restricted, mulimu restricted information. But waliwo information endala police yesobola kati gwe wandiikira senkulu wa police ngamba nti eno information tujagala ntubulire. Bwebanga police ekkiriziganya naawe ejja gikuwa, bwe batekiriziganya naawe tejja gikuwa. Kati nze nga individual mba mpandiikira IGP baluwe mutuukako ddi. Gwe wandika ne baloya babangi bawandikira senkulu wa police baluwa zimutuukako buli kanako. Bwe tukubulya paluwa zonna nazisoma senkulu wa police zonna afuna response naziddamu. Kuba bamwe bwe tubeere wansi tugamba abakulu gye batuukikako gwe wandikira senkulu wa police kubanga etteeka likuwa eryo beetu gwe muwandikire. Bw'aba teriyo kennyini tasobola kwanukula ajja kuwa omuntu agenda okwanukula. Naye nga kiba kirungi n'oyita bannamateeka abo kubanga bo bamanyi engeri gye basenkamu ebigambo byabwe. Oleme kuwandika bigambo binaaweebula ate ebbaluwa yekufuukira ekizibu. Anti si buli muntu nti asobola okufuna access ku munnamateeka. Waliwo ordinary Ugandan nga ye. Anti kati bw'oba ordinary Ugandan alina kye tuyita member of parliament. Ennaku zino nga tulina ne ba LC1. LC1 esobola okola ne LC2, LC3 naye nga bw'oba oyagala okutuukirira kati abakulu boina akukiikiridde mu kitundu member of parliament. Wala tugenda mu parliament naffe ne batusoya ebibuuzo kubanga waliwo abakulembeze mwaweereza mu parliament ensonga zammwe. Lwaki baliyo. So kati tuba tusobola okuyita mu ye okutuuka ku member of parliament asobola n'okubira essimu IGP n'amugamba IGP nina ensonga mu kitundu kyange. N'agamba nsonga ki? Nsonga bwezi tinagamba nti gundi agenda zitetenkanya kankuweereze gundi. Naye ababaka ba parliament ate n'ekirala mu kitundu kye kimu era bw'obanga olina ensonga mulina n'abapoliisi abo waliwo DPC. First of all mulina OC station okusaba county. Bw'oba tasobola zimaliriza olina DPC. Bw'oba tasobola zimaliriza olina RPC. Giyo abatuukirwako ku speed. Naye kati ku DPC ne OC gundi mulimu community liaison officer abo nabo gye bali. Kale olina emitendera mingi zosobola okutuukirira poliisi. Tosobola agamba nti IGP atudde naggulu nti sobola mutuukirira naye abapoliisi bakuli kumpi. Kale ekyo nakyo gyeki. Naye ensonga enkulu nnyo abasinga bawandikira Inspector General Police era n'abanukula. Okay. Kati afande nga tuwumba omulabi wa Salam TV yatulabye okuva gye twatandikidde paka wetuli kati omusibirira ntanda ki era omuwa bweyamo ki mwenga abaweereza mweyo department abantu abamu gye balina okufunamu obuweereza naye ng'oluusi tebamanyi ngeri ki gye balina kubufunamu. Ensonga esooka abatuwuliriza njagala okubeebaza Uganda okubeera nga muli wamu ne poliisi era n'okwongera okuyimirira wamu naffe. Kale tetuganye ebintu ebimu biyinza obutatambula bulungi naye ffenna tuli mu ggwanga lino Uganda era twagala ddeyagaliramu. Twagala okwebaza abo bonna abakumya emirembe era abatambula wamu naffe gye tuwangalira eyo mu byalo ne mu bibuga byaffe. Era bwebanga waliwo obuzibu amateeka mu kitundu kyonna twagala obbasaba mubeere bantu abeliise George emu abasookebwako mutuyambe okubeera nti obujulizi tebutataganyizibwa kubanga bwe tuba twakunoonyeza emisango n'okugimalawo tulina okwetaaga obujulizi. Etteeka ly'eggwanga terikkirizibwa muntu ate kumusingisa musango nga tolina bujulizi. Kale obujulizi buli awo wennyini waziddwa emisango. Tubasaba nti mutuyambe mwenga abasookebwako. Naye ate mubeereewo ng'abajulizi okulaba nti poliisi emaliriza ogwayo n'okubayambako okuba nga mubawa information esobola obatuukusa ku ekyo kye banoonyerezaako. Twagala obbeebaza Mukama abeere nammwe. Katono nnyo afande nga tetunnafuluma. Waliwo abantu abamu abati abagamba waayi waba waliwo omusango ati poliisi bw'ogiwa statement ate embala n'ekulemerako negamba jangu wano ate ne bakutwala nga kwegamba n'obeera nga naawe olinga eyazizza omusango okubeera nga obabuulidde kye walabye. Kati anti mu kunoonyereza obujulizi
twetaaga omuntu atuwe kubanga jjukira nti gwe oliwo kati kaseera katono ojja kujja olina kyewalabye ate enkeera ku makya osenkuka ove mu kitundu omusango bayinza okuguuliza emyezi nga 6 ogw'omwaka ogujja mu maaso kati tuba twetaaga otuwe statement naye bwe tugamba abantu nti yangu otuwe statement baba balowooza nti tubakutte nedda tuba tetukutte tuba tugamba tuwulire biki by'omanyi ku nsonga eno ate otubuulire mu mazima si byakulimbirira naye kutubuulira mu mazima so kiba kya buntu bulamu era kiba buvunaanyizibwa eri omuntu w'eggwanga ogenda ku poliisi n'owa statement yo n'ogamba nti nze kino kinalabye kino nze kyemmanyi ku nsonga zino sigamba nti poliisi ekukutte naye ebiseera ebisinga lwakuba nti naffe tutenguwalira olaba nti ono omuntu alina obujulizi bweweetaaga ate alabika agenda kudduka kati awo poliisi negamba kasooke tukusibe mu katono otuyambeko mu kunoonyereza kubanga batidde nti ogenda kukola ki ate nga egweka alina obujulizi bwe beetaaga naye ate nze witness alina obujulizi ate bwe munsiba ate muba mu nanti kati poliisi naye erina obuvunaanyizibwa mu ssemateeka article 212 to prevent and detect crime kati eryo tteeka lyerisukulumye mu ggwanga kati bwe tuba tulinawe kubanga tulina okukola buli ekisoboka kyonna okunoonyereza ku buzibu bw'emisango kisoboka n'okuba nti tusobola n'okukwata omuntu agenda otuyamba ne tutuuka ne tumuteeka mu gundi yaffe mu kaduukulu kaffe lwansonga nti twagala tumuggyeko bye twagala naye ate waliwo n'ensonga endala nti waliwo abamu bwe tuteeka mu kaduukulu kaffe sigamba nti bakoze emisango naye nga tumanyi nti waliwo agenda obatuusaako obulabe ekyo nakyo gyekiri tewaliwo kifo kirala katali kaduukulu tulina witness protection nayo kati tulina witness protection naye kati ebifo ebimu kati oyinza okusanga ebifo ebyesudde ebbanga nga tebalina ngeri njala gye basobola kati nga bagambye jangu obeereko naffe wano paka ku makya nga bwe nfulumira wamu n'ababbi b'enkoko ate ku poliisi bw'ojja okubeera nabo ate tusobola kutula ku ntebe ya OCCID kati anti naye weembeera nga ndi mu kaduukulu n'ababbi b'enkoko ate basiisidde kati eyo bagiyita holding area so kati era naye tulina engeri gye tukikwasamu ennaku zino tulina kyetuyita police bond bwebanga tuzizza mu misango minene nga president bwagambye waliwo emisango gye tutalina kugaba bond naye waliwo emisango emitonotono owa poliisi agamba nedda komawo ku makya ensonga tuzimalirize era kiba kirungi kubanga gye tuvuddeko eyo juzi mbaddeko Zambia bo kye bakola bakuweereza akabalwa negamba nti tukwagala ku ssaawa bwezi kyojje otunnyonyere ku nsonga zino kati bo bati bakikola naffe era kiri mu mateeka naye ekyo kyekisinga obulungi nfojja okujja okunjoola obuyonzi anti kati poliisi erina enkola eyombi esobola okusamoninga naye ate bweraba nti ogenda kuleetawo embeera esobola okukosa eryanyi erisobola okwaŋŋanga gwe kyetusuubira kubanga ennaku zino waliwo abantu abagamba nti nze poliisi girabawo kati abo kale ne tugamba nti poliisi oba togirabawo ye etteeka ligirabawo kati poliisi erina okukozesa etteeka okulaba nti esobola okuleeta okunnyonnyola ku nsonga kale tubasaba abatuuliza nti poliisi ebeeko ekugambye nti tukwetaaga wandize era basinga bangi bajja ku poliisi bagamba naka tugende ku poliisi ne batambula ne bagenda bantu batono nnyo betugomba mu bwala pozzi nga tusuubira nti bayinza okuresistinga tweyanziza nnyo afande mulabi wa Salam TV tweyanziza nnyo okubanga obadde naffe okuva gye twatandikidde suubira bingi byoyize kuba afande abadde ne information nyingi ate engeri gye tutatera kubeera naye oba engeri gye tutatera kufuna muntu avudde mu kitongole ekyo mwava ekinoonyereza ndowooza bingi byoyize era bingi byotegedde era naawe ng'omuntu ojja kubanga osobola oba weetaaza obuweereza obwo ojja kubanga omanya wa ew'okubujja okusinziira ku afande byatunyonyodde tweyanziza nnyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh